General Muhoozi Kainerugaba amaze okulabula amagye ga UPDF. Amaze okulabula amagye ga UPDF nti tebagezaako okutiisatiisa aba M23. Olwokutaano oluwedde twagamba nti gavumenti ya Uganda yamalirizo teekateeka ejje erigenda okwambalagana n'abayeekera aba M23 mu Democratic Republic of the Congo. Era nga twagenda maaso n'okuba nga tuwulira Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Peter Erweru ng'agamba nti basobola okusesebula M23 mu lunaku lumu. General Muhoozi Kainerugaba amaze okulabula nti temulina kunyooma na kutyoboola oba na kuyisa mu maaso baganda baabwe aba M23. Nobody should mock our brothers, our brothers in M23. Baganda baffe abali mu M23. Luzungu lunyuma. Luli agamba nti M23 baganda baabwe abatuusi. Kakati atugambye nti baganda baffe ate kitegeeza nti mwe mu 23 mulimu baganda baabwe. Nobody should mock our brothers in M23. Era nayongerako n'agamba nti I heard some people saying that they can defeat them in a day. Okay. That's what Obote used to sub out NRA in Ruweru. Nti mpulira abantu ambagamba nti basobola okuba M23 mu lunaku lumu nti kale ebyo Obote beyagamba ati ash abayeekera ba Museveni tugenda kuba kuba Ruweru bonna bagenda vundira mu nsiko. Kakati ejje lya East African Regional Force batandika dde okuyingira mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo. General Muhoozi Kainerugaba agambye nti UPDF mugeze temunyooma bantu abo, temunyooma baganda baffe, temugeza kutiisatiisa baganda baffe abali mu M23. Jukira nagambye nti America eyagala President Museveni annyonnyole enkwatagana eriwo wakati wa M23 n'abanene mu ggwanga erya Uganda. Oba magye ga mukulu gano gayinza okubanga magye ne wabeera omubbi ku kyalo oba n'abakozi abakuyambako kubanga General Muhoozi Kainerugaba atugamba nti kakati atalinga spokesperson atugambye nti mpozzi nga mulina kuteesa buteesa singa tuteesa singa when we convince them bwe tunaateesa nabo ne tubagamba nti kakati mubiveeko ebyo mubireke, they shall do it because they are serious partners for peace in DRC. Nti ekyo bajja kikola yali kushuwa ddiiro nti kubanga nabo bannaffe mu kuleeta eddembe mu Democratic Republic ya Congo. Omwezi guno nga gutandika yatugamba nti as for M23 I think it is very very dangerous for anybody to fight those brothers of ours. They are not terrorists. They are fighting for the rights of the Tutsi in Democratic Republic of the Congo.
kakati ayongedde otukuba akavulu alabudde n'amagye age Uganda ati azamba kwate omundu azamba kwate ombarebe mutaka batisa tisa mutaka batinisiriza agambye UPDF mwegenderezo okutiisa baganda baabwe aba M23 UPDF jeri ya Uganda eteekateeka okuyambako Congo kuba M23 nyumba